manvueza aleta ku ssaawa 3 program zikuka n'ensonga. Nze Morris Mukibi Omugave. Twakutegeeza nti twaddamu enteekateeka ey'okuleeteranga baminisita ab'Obwakabaka okujja okubaako ensonga ez'enjawulo ze balambulula naddala mu doketi zaabwe oba mu makowe ag'enjawulo naddala buli minisita ng'afuna omukisa najja. Twalina Oweekitiibwa Israel Kazibwe ne twogera ku nsonga za minisita naddala omwogezi w'Obwakabaka era minisita wa information. Olunaku olwaleero ate tuli bwa mukisa era tufunye Oweekitiibwa yatuuse dda tugenda kwogera ku nsonga ezikwata ku by'emizannyo ku bitone ate era n'abavubuka. Nga gwennyina y'Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo, minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'abavubuka, emizannyo n'ebitone. Yatuuse dda njagala asooke atubuuzeeko ate butereevu tugende maaso n'ensonga olunaku olwaleero. Oweekitiibwa nsanyusa okulaba ku BBS Terefayina eyaffe. Morris, ate Mukama tukoze bulungi. Yes sir. Enkya ya leero okujja ogabanako n'abalabi aba Terefayina ku biki ebigenda mu maaso mu Minisitule ya Ssaabasajja ey'abavubuka, emizannyo n'ebitone. Weewaawo. Balamusizzaako nnyo abatulaba. Mukama yeebale okuba tukuumira ate era tusaba birungi byereere obulamu bwaffe bwonna. Weewaawo. Ffe wano ku Terefayina eyaffe ndowooza naddala mu programu eno eyazuuka n'ensonga tubadde tufunanga mukisa gukukyaza kuba naawe nga tugera ku nsonga ez'enjawulo. Kyamukisa ntukulina era tugenda kufuna omukisa abantu bano okunyumirwa emboozi yaffe olunaku olwaleero. Minisitule yo kati wetwogerera tujja gamba oli mupya mu yo olw'ensonga nti okuva Ssaabasajja Kabaka we yakulengera n'akukwasa abavubuka n'akukwasa ebyemizannyo era ffe abatere wano okuzuuka n'ensonga tubadde tubangako mukisa kwogerako eri gwanga nga tulina gwe era abamu bagamba minisita mupya naye nga of course twagenda okuyingira omwaka nga Ssaabasajja asalawo dda naba nga kuwadde omukisa ogwo. Bingi kana kabanga kozzeemu ofiisi bingi byogenze okoonakoonako n'otereeza n'oleeta kino n'oleeta bingi nga bwe tugenda okubanjulira naye twagala tusooke tunnyonnyoke minisitule yennyini. Mutakitegeera nti minisitule ey'abavubuka, emizannyo n'ebitone minisitule eyo erimu ki mu bulambalamba? Ekirungi ku minisitule yaffe kiri kimu nti buli kyoyogerako kyeyogerera naye entegeera yakyo mu nkola y'emirimu oluusi yegenda etawaanya abantu. Ekisooka buli muvubuka Ssaabasajja Kabaka buli muvubuka ali mu Buganda Ssaabasajja Kabaka yatuwa omulembe gwe era netugamba nti guno omulembe omutebi gwabaki gw'abavubuka. Kitegeeza nti abavubuka ffe basaale mu kussa mu nkola ensonga ssemasonga 5 eza Buganda kwetambulira era buli ssemasonga yonna ennambike tuyina okugigoberera ng'abavubuka. Ate ssemasonga 5 zamenyamenyebwa mu nnamutaayiika. Netufunamu ebiruubirirwa, netufunamu amakatala, netufunamu n'emirimu gye tusobola okugoberera. N'olwekyo ate Buganda etunuulira bw'oba nga ogyetegereza bulungi etunuulira buli muntu ali mu Buganda so si Baganda. Si buli Muganda naye buli ali mu Buganda. Kitegeeza nti minisitule yaffe si y'Abaganda. Minisitule yaffe y'abavubuka abali mu Buganda. Era endaba yaffe y'ebintu ng'abavubuka tugirabira ddala abavubuka mu mbeera zaffe zonna ez'obulamu. Kati ate bwe tujja mu mizannyo twagala Ssaabasajja Kabaka yalengera wala n'alaba engeri abavubuka gye bettanira emizannyo kuba emizannyo gyonna nga bw'ogiraba abavubuka be bagisingamu obungi n'emyaka egisobola okukola emizannyo girimu endasi egikola ki n'amaanyi ago gy'abavubuka. Era olabira ddala minisitule y'abavubuka bwekwatagana n'eyaki n'ey'emizannyo. Kakati ate waliwo abantu abakuguse mu bintu eby'enjawulo nga babikola ku mutendera gwa bumanyi oba nga batendekeddwa
obanga bazaalibwa n'okumanya okwo okusinziira ku bazadde baabwe oba gye bazaalibwa era abantu abo balina ebitone ebyaki ebyenjawulo kati minisitule yaffe ejjayo ebitone n'ebitunuulira n'ebigatta ku mizannyo n'ebigatta ku bavubuka ate saagala weerabire nti minisitule eno ye namuziga eya minisitule zonna zitambuza emirimu mu minisitule endala zonna zikwatagana zonna mbulirayo minisitule endala yonna nga tejja kukwata kintu ky'abavubuka ate ebegenda kukoleeta emirimu kubanga bona abakozi abendasi bali mu bavubuka akati abavubuka obbakumaakuma abavubuka obbategeka abavubuka obbalengeza abavubuka obbasisimula abavubuka obbaagazisa abavubuka obutalera-ngalo abavubuka obutabongoota kivunaanyizibwa ku minisitule yaffe abavubuka emizannyo n'ebitone weewaawo njagala katono nnyo bw'obadde onnyonnyola ogambye nti waaliwo namutayiika ava mu Ssemasonga ziri n'aleeta amakatala n'aleeta n'ebiruubirirwa mu bufunze omutanzi ogiyita strategic plan kituufu gye buvuddeko minisitule yo yayanjula enteekateeka era namutayiika igenda okutambulizibwako emirimu omwaka guno tusobola okutunuulira mu 2024 mu namutayiika ono nga tusobola kugenda butereevu kuyingira mu kinyusi kya buli doketi ne namutayiika mu bulambalamba ekisooka omwaka guno minisitule twafulumya enteekateeka eya ebintu byetugenda okukola omwaka guno gwonna nga minisitule okuvira ddala mu Gatonnya paka mu Ntenvu, that's January to December. Ministry tutambula bwe tutyo nga ministry naye ate era bye tukola biri wansi wa nteekateeka ya Bwakabaka muyingira butereevu mweri mu nteekateeka ya Bwakabaka kati teri kye tukola kitazimba na kuyingira mu namutayiika n'olwekyo bw'otunuulira bye tutandise kati okukola byonna biva mu omwaka ogwo nga tugujjemu tulina okukola emyaka 5 mu namutayiika ate nga namutayiika yazimbibwa okusinziira ku ensonga Ssemasonga emmeka 5 nga bwe tugenda okutambula n'olwekyo oba otunuulira abavubuka tulina enteekateeka ya mwaka mulamba mu minisitule y'abavubuka mu bavubuka tujja kutunuulira abavubuka abali mu ssomero abasoma n'abatali mu ssomero abamaliriza n'abatasobola bonna tubazingira bwamu tubatunuulira bwe tuba tutunuulira emizannyo naye nga tisagala weerabire nti tutunuulira Buganda nga tukola emirimu gino wadde waliwo ebintu ebyenkizo mu mirimu gyaffe ebyesanga nti ate ebyo alina ekika yabikola kugana nti tukirina tulina emizannyo egyaffe ng'Abaganda nti gyakika Lugave Nkima Nyonyi kati gyo mipiira naye kati walabye ebintu bitugenda okubeeramu tunda programu yaffe kati ng'ebintu ebitambula ojja kulaba nti jo juzi wano ojjukira bwe twatongoza amaato empaka z'amaato twagala amanyi kuvuga lyato naye empaka zino bwe zinamala okukula zijja kuyingira mu bika zijja kuyingira mu masaza zijja kuyingira ku myalo nga tulinayo basajja ab'amaanyi ku mwalo gw'Egindo ekyo kijja kutambula bwe kityo kati tulina enteekateeka endala ez'emiramwa egivaayo Ssaabasajja Kabaka gy'atulagira okutambulirako buli mwaka katuuliza nnyo eddoboozi lya Nnamunswa ku wa gy'attunuuliza newankubadde tulina enteekateeka zino naye ate tufugibwa okulengera kwa Ssaabasajja ku kyatugambye okukola era ne tuwuliriza ne tussa mu nkola. Ssaabasajja mulanzi atubuulira ebigenda okujja mu maaso n'ebiritubaako so buli kyatugamba kati ate ffe abavubuka ne minisitule yaffe
buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti tubawulize erina mulondo kikulu nnyo. Ekyokubiri kwe kulaba nti byatugambye okukola olulagira tutandikirawo nga tujja naye ate mu nkola yaffe yona ey'emirimu nga minisitule njagala nnyo okutegeeza bannaffe abalaba Terefayina nti emirimu gyaffe gyonna gyesigama ku buwagizi bwabwe abantu abali mu Buganda. Kubanga bw'omanya gavumenti ya Ssaabasajja erina obuvunaanyizibwa ey'okulaba nti omuntu yenna ali mu Buganda aba mu bulamu obweyagaza obulamu obulungi kyeki kiyinza okukyuka okusinziira ku yakyogera nekundaba y'ebintu ne wooli n'akasonda ensi mwekutadde nyiza okulaba endaba wosinziira okulaba obulamu. Kakati kyekiruubirirwa ekinene ekyokulaba nti omuntu asobola okubeera mu Buganda n'abeera mu mirembe n'akola emirimu mirembe ate bambi ne tumuwa ne sacca okusobola okwegazaanyiza mu kitone kye, mu kumanya kwe, mu kutegeera kwe, tusobole okukola Buganda ejjudde. Weewaawo. Abazungu batulokosa ekigambo kya 360. Yes. Nti bw'otunulira doketi yo oba minisitule yo eri all around okusobola okulaba nti omuntu aba mulamba naye ate era n'eggwanga mwali nga nalyo litambula bulungi. Njagala tukwate kati doketi pa doketi. Tugende ku doketi gye oba oliawo ey'ebitone mpya mu ministry. Yes. Bwe bagamba nti oli minisita w'ebitone oba talanta ddala obuvunaanyizibwa kati bw'oba weetisse buba buvunaanyizibwa ki mu ministry eyo? Kakati kasita enkya bukya Ssaabasajja Kabaka n'asiima Morris obeere minisita we obavuuka emizannyo n'ebitone. Ekisookera kyaba akutumye kwe kulaba tuzuula ebitone mu bantu be. Bantu abali mu Buganda tulina okulaba nga ebitone bizuulibwa. Tukizudde nti mu Uganda enkola yaffe y'okuzuula ebitone mu Uganda si nnungi. Eri by chance weesanga bwesanzi mukisa gukwata abamu bali kye bali lwakuba ensi banyigiriza nemuteeka mu kasonda n'avaayo neyezuulira. Kati okuzuula ebitone mu Uganda kiri mu mbeera nti omuntu asooka kunyigirizibwa nnyo n'alyoka agamba kati wano okawe nina omukisa n'akikola n'agamba oba okufa nfe naye kankole kino neyezuula nga ate bannanga abadde akimanyi buki kakati minisitule eno bwejja evunaanyizibwa okubizuula mu myaka emito mu nteekateeka ennungamu. Yes. tuteekewo ebikolebwa ebyenjawulo ebisobozesa omwana azaliddwa mu Buganda okuzuula ekitone kye ng'akyali ku myaka emito kuba kyamukisa kyamuganyulo nnyo. Ekikulu nnyo minisitule eno bw'emala okulaba ekitone ekyo evunaanyizibwa okuteekawo enteekateeka erera okuyamba okukikuza okulera ekitone ekyo kisobole okutuuka mu kusasula okukiganyulwamu abantu abamwetoolodde. Omuntu omu ng'akoze bulungi mu kitone ayinza okuyamba essaza ddamba. Ekituufu tulabye abantu abazimbye amalwaliro abayambye ebitundu byabwe. Okiraba kyova olaba Ssaabasajja yalengera wala n'agamba tukikole nga tukigenderedde n'akiwa minisitule. Kati okulera ebitone ebyo kikulu. Ebitone ebyo okuvubuka nekikakata. Twagala omuntu aveeyo manyi waliwo emirimu egimu kati nga kitone naye nga omuntu bw'aba akikola nga yali yalemwa ate nga kyakola obulungi yene yali awo kusaagirira. Tulina abaana tunule obutunulizi ati omuntu n'amukuba ekifaananyi nga tannagenda mu kibiina kyonna kikuba bifaananyi nina asobola okukola. Kati oyo yeetaaga bwetaazi kuteeka mu kusoma n'ayiga amateeka ag'enjawulo agafuga. Kitegeeza oyo aba wakunazako bunaza naye weesanga ng'omukugu mukuba ebifaananyi
ate ali mu mulimu mulala nnyo nga puliida ya kituufu nfuna bulungi kati n'amalokola obwa puliida emyaka nga 10 naga nawumulamu nalokadda mukuba ebifaananyi nalokadda mu bifaananyi ebifaananyi nabikubira akabanga katono nnyo mu bulamu bwe Katonda namuyita nakoowa n'obulamu nga bukooye. Ekirala kye tulina okukola ku bitone kwe kulaba nti bannaffe abavuddemu omanye ebitone bino biriko ebbanga ya kituufu biriko ebbanga era buli kitone kirina ebbanga lyakyo. Kizibu Munnayuganda okuba omupiira okusuka emyaka 10. yes Kizibu Munnayuganda okuyimba okusuka emyaka 2 okuba star emyaka 2 kizibu si kyangu kizibu katwagala bannabitone bategeezebwe nti ebbanga lyabwe ki gere nga baluŋŋamizibwa. Ate bannabitone Mukama bayambye ne bavaamu. Minisitule yaffe evunaanyizibwa bategeeza okufuga ettutumu kuba nalyo likunyika kagamba ani kati kamuwulire ani mu Uganda ayo abuulira ku bannabitone nti wano oyiseewo omumanyi teri kati ministry esobola okuyita obuyimbi jangu nemugamba maama oyimba bulungi naye wano kwatawo bulungi tutereere tutambule enzimba ye yettutumu ebadde ennungi naye wano tulina abayimbi bangi nnyo ajja n'ayimba ennyimba 2 nataddamu kulabika kubanga okumuzuula nga kubanga enteekateeka yaabwe ey'ebitone temuteeka mu mbeera ekikola nga ekigenderedde okulaba tumukuumirayo weewaawo omulabi wa Terefayina yaffe tukyalina minisita tugenda kusooka tuwumulemu bwe tudda tukyalina ensonga endala nnyingi tukyalinayo ebyemizannyo ate era tukyalinayo nekkatala eddene eryabavubuka nga bwe yalyogeddeko ku bitone. Omuntu ayinza okwebuuza bino bigenda kukolebwa bitya naye tofaayo minisita nkyali naye tukomawo.